Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe, anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago, tolina kiweetaaga kwetikka kutwala, oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri. Ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro. Kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Bw'ono munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olwo otuuka ekitende Kajjansi, n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka, ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704 13 19 99 oba 0770 71 887 98. Hillside View Apartments, wetuli okuweereza n'essanyu. Kansooka kulamusaako era nkwebaza emirimu gy'otuusaako engalo yonna gy'oli okwetoolola ensi. Oba n'ekirwadde kyonna ekikuluma, pressure ekuluma, sukaali n'ebirwadde ebirala, omusawo waali era endwadde nnyingi ennyo z'asobola okubeera ng'akolako okusinziira ku research. Omuntu munnange dokita eyakolifayinga mu busawo obwa ddala ate n'akola research ku mbeera ez'abantu mu buli mbeera yonna. Kale gwe munnange jangu wano ku Uganda Talaajo ngambe bugambi mpe ku nnamba ya musawo ngenda kuba ngikuwa, era bw'onoomukubira ajja kunnyonnyola nawe ojja kakasa nti omuntu gwe njogera naye ddala mu butuufu. Kirungi nnyo okuwulira abantu nga baŋŋamba nti munnange okuva lwe nagenda ew'omusawo embeera kati yatereeramuuko mpola mpola nga wendi ku ddoozi, kitegeeza nti embeera essuubiwa eriri nti egenda kutereerera ddala. N'abalala abalina prostate, abalina endwadde ezikwatagana n'ekibumba, omutima, mawuggwe n'ebirwadde ebirala, kubanga nze anti bino ekuraminga bikuraminge era byenjogera buli kaseera, naye endwadde nnyingi nnyo. Kati munnange gy'olesa ennyonyi agamba tanenya sipiika Anita Among, tamunenya kubanga naye akolera ku biragiro, alinga roboti gy'otuninga n'ogamba kolooti. Kati ekintu ekyo muganda wange gy'olesa ennyonyi agamba nti Anita Among bw'ati ali awo yeekazaakaza bwekazaakaza. Naye ekyebuuzibwa nti ddala wano e Uganda tusobola okubeera ne sipiika nga akolera ku biragiro bye ye nga ye, kubanga n'okutuuka ku bwa sipiika namwe mukiraba nti John Museveni akibiramu n'omukono gw'amaanyi, era nsuubira okuba nga amala kubalayiza onookola ggwe, iye mukama wange ngenda kukola. Kakati munnange kyensuubira okuba nga si kyangu sipiika kubeera independent wano e Uganda. Gy'olesa ennyonyi wano nga ye leader of opposition abadde endowooza ye munnange ku ngeri Anita Among gy'akwasaganyaamu emirimu. Kati mu mbeera ey'obuntu naye ng'akyotunulamu agamba nti Anita Among ono ne bwe yandibadde oba alowooza ki oba kino ekikontana n'ekyo kye bamugambye okukola, tasobola kubeera ng'awuba, tasobola. Ate kwegamba waliwo n'omuntu asobola okubeera nga yeeyisako nga bakadaaga bo nga baagezangako okweyisaako, newankubadde ng'era bonna eyafa n'eyasika be bamu, naye at least baagezangako okwebuzaabuza kwegamba ntitubanga abafunamuko ku maanyi naffe mu mbeera kwegamba ey'okutudyeekadyeka nti oba oli awo kumbi era byonna bye bimu, tuli mmese abayimiridde mu maaso ga kkapa. Kati Ssenyonyi bw'atyo yageraageranyiza Anita Among ku roboti, agamba nti eyo roboti ewedde emirimu era etambulira ku instructions okusinga munnange okubeera nga ye
ali independent mu kusalawo nti yeetengeredde mu decision making. Jukira parliament yafuuka yabigendererwa so si oba yakutuukiza bigendererwa byabo abali mu buyinza so si ebigendererwa by'abalonzi. Gen Museveni yabagamba nti mumpeera ne bebaka bwebasi yegwe mwesiga ne mumuwa. Kakati Ssenyonyi atugamba nti ebiseera ebimu munnange Ssenyenya Speaker Anita Among ku bintu byakola kubanga ono mumulabe nga roboti agoberera birowoozo bino byonna Ssenyonyi okubyogera agamba nti Speaker Anita Among byakola tabikola ku lulwe oba nti asalewo ku lulwe naye atambulira kugamba akolera ku remote. Waliwo mujjukire wano Prime Minister Nabbanja yekenyini ngagamba nti yetamanyi mulimu gwa Prime Minister ne bamugamba tofaayo nebyogenda okugenda tugenda kuba tukuwandiikira biwandiikiri oba oli awo mu Luzungu Luganda. Kakati ne Anita Among Ssenyonyi agamba nti alinga roboti ali controlled era influenced by others. Abantu bangi baze boogera ku kintu kino era nga bagamba nti oba oli awo yali badde agoberera principles nti okusalawo kwe ne choice zonna byali badde bitambulira ku principles okusinga external pressure. Newankubadde nga ate abamu bo bakirabanga oba oli awo Speaker kwegamba yenna tasaanye kubeera nti akola ku lulwe mbu kubanga Parliament era sitiri naye erina principles zaayo mbu omuntu abeera mu Parliament balina okubeera nga agoberera. Naye ekizibu ekiriwo kwegamba abantu abasinga bagamba nti Anita Among ono engeri gyali omukazi ekintu ky'obukazi kyamutwala nnyo. Kugamba ekintu ky'obukazi ng'omukazi kyamutwala nnyo kwegamba mu kubeera influenced kubanga omuntu nga Speaker mu kifo ekyo alina okubanga ddala alaga ekifaananyi eky'omuntu asalawo sijja gamba nti oba n'amagezi amangi ennyo kugamba asalawo kwegamba mu butuufu bw'okusalawo era nga alaga nti ali fair alaga obwerufu mu bintu ebimu. Naye tulabe Speaker Anita Among ebiseera ebimu nga ye kennyini ate ayagala okukolesa ekiti kye oba position ye ey'obwa Speaker ate abonereze. Kale kwegamba byonna byakola biraga nti alina gwagoberera oba alina ebiragiro ebimuweebwa era ekyokubeera nti nno ali independent n'accountability ku bintu ebimu oba oli awo Ssenyonyi kyagamba nti ekyo ayinza obutabunenya kubanga akola nga roboti. Already alina master we eyamugamba nti ngenda kubakinga n'avaayo nga naye agamba nina backing ya Gen Museveni kati muŋŋamba ki ani aluleeta ate ani yaluleeta muganda wange ani yaluleeta teri yaluleeta mwannyinaze Anita Among teyaluleeta naalongo. Kale bba abantu bagamba nti baleetaze Speaker kugamba asobola okwogera ebimuli mu ndowooza ng'ezeze so si kubeera nti nno azina biragiro make sure baganda don't get numbers ebintu bwe bityo. Kale munnange newankubadde nga oba oli awo ng'abawagizi ba Speaker Anita Among bwe bagamba nti munnange nti ebiseera ebimu okusalawo kwa Speaker mbu kubeera guided kubeera kulambikiddwa n'amateeka ne policies okusinga munnange personal opinion. Mu Speaker Anita Among bw'aba alina okubakola yini mwatambulira okusinga personal opinion. Kati ate naffe bwe twebuuliza nti kakati ate olwo bw'aba ayagala okubako gwabonereza olwo ate nti bino bye mwogerako guidelines ku decisions ne policies ate bibeera byekweseewa bivaawo bitya lwaki ate ayisaawo ebiseera ebisinga bungi personal opinions ng'ayagala okubeerako gwakolaki gwagoba mu Parliament oba gwabonereza. Kati ate bino birala bibulirawo bimwogerako ebya policies mbu rules ne policies bibulirawo ebya Parliament kwalina okuba nga atambuliza ebintu nga bikirambikirwa mu Parliament. N'olw'ensonga eyo nze nsuubira okuba nga waayisa obusungu ng'ayagala okubako gwabonereza era bw'abeera ayisa endowooza
emusobozesa okubeera neutral era nga alaga nti ali independent. Kyendowooza